Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawenzi televizenda lamba kutusa kwenye mifano jengamanya abashipanga buli kikontena n'ekisabo subscribe nge omukadde chokola chamani nakola mawulire sigasanyu tuli mu kibuga aluka yangeera embeera yo mbi ngenda kubeera nga ngikulagako ddala ekibuga luka yakyajjudde amazzi tetumanyi abantu baffe amazzi gabatutte oba naye ng'emmaali yo yayonoonese mukwano gwange okuviira ddala wano eno gwamanyi mu Lukaya nga wali Domazo bba oba Uganda Cares Office ne Uganda Cares amazzi we gali era ngenda kuba nga nkulambuza buli kimu ngenda kuba nga nkulambuza awo wetuvudde awo ku Domazo amazzi we gali gwatamanyi ku Uganda Cares ngenda kubeera nga ate munnange nkulagawo Uganda tamanyi kizimbe kya Uganda Cares kyekyo munnange ate kyemutunuulizaamu nina omuntu gwensisinkanye wano eno naye atya kamera era sigenda mutunuzaamu naye ngenda kubeera nga ate mubuuzaayo obubuuzo butono amazzi gano gatandise ddise amazzi gano gatandise eggulu essaawa nga mwenda ng'enkuba yakedde ddoba ng'enkuba yakedde ddala enkuba yakedde ku ssaawa 5 ez'emisana ssaawa 9 ne gasala okuva ew'akasozi kazina ekizimbe ekiriwo kiri ne gatuuka ewa chairman Kibidde nawo tugenda kuba nga tutuukawo yesebo naye kino tekibangawo eruka tetukirabangako naye kati essaawa eno gali luddawa kuba bangambye amazzi gano gagendedde ddala kumpi nga ku Road Toll si kumpi ku Road Toll naye tugenda kuba nga tutuukayo gwe nno omulabi wa Shifada Hustle ngenda kuba nga buli wamu nkulambuzaawo gwalina omuntu omulukaya ng'akolera opposite ne Uganda Cares oba ng'akolera sayidi z'ekyengulu mukwano gwange beera ng'ate omusabirako tugenda kuba nga twogera ne bannannyini bizinensi so tulabe butya we tuba tugenda okukola ki kye bagamba gavumenti beetaaga buyambi butya byonna ogenda kuba nga bifuna wano ku channel eyaffe sebo toyanze nnyo toyanze ifa tuyongereyo ku maaso ate tusisinkagane ku bantu abamu abaliko maduuka mwagala buyambi bw'amaanyi amiina buli kimu eddoboozi ligenda kubeera nga lituuka wala teweraliikirira era mubanga litali tono gavumenti tujja kuba tulaba kyetukolera kuba ye embeera mbi amazzi nga sanze neyo mu kkubo lwakuba timbadde ku kidduka nesobola kubeera nga nkwata vidiyo naye muganda wange gwandaba essaawa eno ngenda kuba nga ate nayo nkutuusayo amazzi wa gye gaavula nakugamba tugenda kugendera ddala muganda wange ndowooza amazzi galaba eri bizinensi yonna bizinensi eyo yonna nga woogiraba yaweddewo ogalaba mazzi go mangi ddala mazzi gasannyalaza emirimu gy'abantu so gavumenti yonna gy'oli ogenda kuba nga munnange mukuba abakulu mwenna abali waggulu mugenda kuba nga mutuyambako ku nsonga ena tulabe ekibuga kyaffe wekiddamu okubeera nga kitereera so byawulira mu baka gurawundi tobitya tuli mu kibuga kiba si kisirifu naye nga bizinesi zo zasanyaladde amaduuka nga ogalaba amaduuka maggala amazzi gago gatambula butambuzi aba bizinesi zaabwe basobodde okufunako okutebali bazeeko bali ate okuba nga bayinza kasitobanga inawonekaga amazzi ogalaba abantu tebakoze bizinesi nzigale ateebereza munnayo omuntu ajja nga anoonya ssente okubeera nga ate akulira abantu be ekyokulya naye weebeera nga embeera egenda kubeerawo eti okumala ebbanga olowooza famire z'abantu zigenda kubeera nga munnange ziyimirirawo ziti wali wabaddewo bucha yanyama olaba amaduuka yakuddewo katono akuba nti saze na buutusi kubeera nga ate ntuukayo eyo wano wabomoseewo n'ekituli ndowooza okiraba amazzi gaago gaddukamu buddusi abantu bonna basobedde eka ne mu kibira bwe tunaba tufunye bwe tuyita tujja kuba nga twogerako n'abamu bannannyini bizinensi
batubulire biki bye bandyetaaze gavumenti okubeera ng'ebakola naye nga tetunayogera nabo. Nze nkubira gavumenti okubeera nga abantu mwenna abanene abawaggulu mwandibadde nga mutuyambako okwena embeera tetulaba ng'ate edda mu nteeko. Guno omwala gwonna gwajjudde abantu bonna bakolera mu mazzi. So nkugambye ngenda kubeera nga nkutambuza wonna awali amazzi. Amazzi bangambye gatambulidde ddala paka ku loodi Tooro. Nawe tufunyeko akagapu we tuyita tugenda kuba nga twogerako n'abamu naye nga bambi bizinesi z'abantu zasanyaladde. Bano bafunye we bayita bami ne bagula bizinesi zaabwe naye kati jjukira nti omuntu oyo abeera tagenda kukola olw'ensonga nti omuguzi aba talina wagenda kuyita. Wonna amazzi gajjudde. Genda kulambuza ekibuga kyonna sayidi endala we wali kiriya era nga olabayo. Naye sayidi eno mbeera mbi ddala. Essaawa eno kati n'omuntu asobola okugamba nti sigenda kugula bizinesi yange olw'ensonga nti aba talina wagenda kuyita, oba ne wabeera afunye wayita aba talina abeera talina kasitoma wagenda kuyita kusobola kubeera ng'akola ki ng'ate amuguza. Ekitegedde ekintu ekyo mukwano. Naye ng'amazzi gano jjukira gazze ng'enkuba ekedde. Waliwo ndowooza oba ennyanja eri okumpi amazzi awo gaatudde naye nga nze wempise mu kuba amazzi gonna gadde ganjadde ekintegeeza nti amazzi galabika nga bwe gaayise. Bantu baguddewo naye ng'era bakasitoma tewali bulungi. Ku buki eri yonna tugenda kuba ng'ate tutuukayo. Oba ova e Masaka tutambula tugenda ku Road Toll. Wano we wati we wafaanana wabeera mu Luka yange omanye awaali akasanduko ka Posta Uganda. Lwakuba kati ndowooza kaavaawo. Mbeera weri ziri bizinesi zonna ziri mu mazzi. Omwala gwonna gujjudde. Bantu mubalabye. Zibirizaamu. So embeera weteweeri. Omukyala mumuwulidde agambye amazzi gano agambye omwala gwa Kasukengu gwabomose gwetaaga okubeera nga gukolebwa amazzi galeme kuddamu kwanjaala. Embeera ebeere ng'ate etereera. Agambye sayidi y'ekyemmanga y'ensonga lwaki sikulazeeyo nnyo wo wali kiriya tewali nga wano awalala. Ogalaba bulungi olwo eryo kkubo naliikirira waliwo ekkubo abantu b'ebigere kale ng'oyagala okutula mangu nti oyitirawo naye kati wonna tukyasobola kuyitirawo olw'ensonga amazzi gayanjadde. Wano wonna gaabadde mazzi naye gagenda gakulukuta kati gano agakulukuta tugenda osanga ndowooza ku Road Toll eno. So tugenda tukayo naye tulabe embeera butya bweri. Vidiyo yaffe eddako tugenda kwogerako n'abamu ku b'amaduuka batubuulira embeera we bayisiza amazzi gatandise gatya. Olwaliro baakoze tebaakoze so tova ku mukutu beerako buli kimu ngenda kubeera nga nkikuwa kugambye nkutwala ddala paka ku Road Toll.
Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu ttawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry bakery tailoring decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitone by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.